Kale genda ogule motoka lwimba olwasinga okutuleetera omuvubuka ono amanyidwa nga Lilipazo ku scene ye Uganda era fena ntugamba omuvubuka ono agenda kubeera kya tabu nnyo aweva much ennyimba ezaddako awo tunatandika okwetuuma amanya nga Ssaalongo n'abulaabulamu kaawo naye abasinga baali bamukazizaako lya one hit wonder abasigadde nga bamukazizaako lya rapist industry rapist tiyajja n'aturapinga akisi n'atudefiringa n'amaani adduka n'ava mu kimu industry n'agenda n'abaako byakolera n'akomawo ng'ali on and off but twazeemu omulabo omwaka guno in serious business ng'azzeemu okuba ng'ayimba but era still netwamulabye mu kibiina ky'omwana mulenzi amanyiddwa nka Million wabula ono yazze nga akalakata oba nga ayogera ebintu bingi nnyo ebitakwatagana ku bayimbi ab'enjawulo but anyways the case is Lilipazo avuddeyo n'alumbagana ekibiina kya Wuma ekimanyiri eky'omukyala amanyiddwa nga Fina Mugerwa Cindy Sanyu omuli Big Eye omuli Justin Bass n'abayimbi abalala bangi nnyo ku sente zibagenda okugaba ez'okuba ezimanyirwa nka COVID Relief Fund emitwalo 10 gino egyavuddeyo ne giweebwayo omukyala amanyiddwa nga Honorable Nabbanja nga ne Prime Minister w'eggwanga lya Uganda. Lilipazo ono mugenda ogula emmotoka yagambye muno ye ku bbanga lye yayimbira yakola sente mpitirivu nnyo kyovula tayinza kukkiriza Cindy Sanyu Fina Mugerwa ne Big Eye kumutegeerera kumuwa busente nga mu mitwalo 10. Era awo nyini wenjagala okusinziira okulabula ndowooza abayimbi because abayimbi I think besiza nnyo ebbeeyi to the level that n'obusente bandibadde babutulekera nga ffe ba vulnerable people nga ba Lawrence ne bawubawa ne bamuga Lawrence ekyekumi ekyo kikubeemu ati solinyengamu ka boda ng'ozze okukola amawulire because abayimbi abasinga bamu bali bulungi abasinga tebali bulungi naye ate if they can't fight for copyright, if they can't fight for their music, if they can't not get registered to labels ezakabi kwa sinawulyako Winnie Wajinga akaba sinawulyako Zawinga akaba Vinka Mulaba ali happy Epas ali happy kitegeeza muno they signed to labels ez'amaanyi esolo basta staining ne kati Lilipazo ono avuddeyo n'awanda omuliro ogw'amaanyi n'alabulira ddala ab'ekibiina kya Uma obutageza kuzanyira ku kitiibwa kya muyimbi n'omu kulaba nti no bakisuula wansi we bato kulaba nga babavoola soka nkwe Lilipazo abeeko byagamba ku nsonga zino bwe tukomawo tugenda maaso n'omulamu mangi nnyo tovaawo munoonya Brian White era munoonyeza ddala ani yagamba nedda mu ab'ettima mwe mugamba ebyo ebigambo bannayuganda tebabyogera walabayo munnayuganda n'omu abyogera tufunye obuzibu kubanga kati tusinkanye obuzibu abantu basusse okubeera desperate ate kati mwe ab'amawulire mulina ekizibu kye mwayingirwamu abaana abalina busaiti abanoonya likes nti bw'anaateekako omutwe ogugumula abantu bagendeyo balabe kiyakoze eki kiyataddeyo so ekyo simanyi bwe mugenda kukirwanyisa nti mufunye obuzibu buli omu ayagala ka YouTube kikakule afuneyo $2 3 mbimanyi nze afuneyo $1 buli mwezi katandika okumuwaayo 10 so kati desperate yezeewo mutusaasirire ddala mujja kutusubya abantu abatukolera ebintu ebirungi bw'ogamba Brian White ekintu ekyo n'okimutemako bameka gwe mu famire yewammwe wayinza okuba waliyo abagaggaani yali ayambi otegeera abagagga boolaba bayitawo n'amamotoka sente ze yandisigaza eyo empisa y'abannayuganda obutasiima mu jejjeemu omuntu avaayo sente yali akutte kuzize n'ayamba bagagga bameka abayamba eyo gy'osula b'omanyi bayitawo mu esi bayitayo emmotoka ziri waggulu tasobola na kuyamba yadde omunaku omwana ne bwagenda ku ddirisa lye tasobola kwatadde 10 n'akimuwa ate Brian White yavaayo n'ayamba anti kyenkugambye nze saali ku omu ku bayimbi nze simusinkananga nako simusinkanangako anko Brian White okitegeera era siryanga ku ssente ze bwe baba abo waliwo abatasiima era abamanyiye ng'omuntu nti abantu bano babinze nammunoonya ku lwakuyamba bantu bannayuganda abali ku ssimu yange abankubira serebu waffe luli twakulaba bwetisa akawunga ku luno otuyambye otya nze maama nnyina abaana 6 kwe kuvaayo ne ŋŋamba kanoonye mwami Brian White oba oliawo bannayuganda yatunyiigira atusonyiwe abaamunyiiziga abaamukolako ebikolobero bano abalina omukisa gwa kamera
naye bannayuganda tebamukolako bikolobero kubanga bo tebalina mukisa gwa kamera bamaama naaki abakyala abali ku ssimu abankubira tebalina mukisa gwa kamera temubanoonya munoonya bamukolako fujjo na biki na bikolobero kubanga mwami Brian White yakeera bukezi ku makya n'abisitopinga ebyokukolaki ebyokuyamba nga bimutami ng'alaba empisa embi ensigo yatusigibwamu nga bannayuganda ey'obutasiima etujjudde kwe kugamba nedda kino kisusse kannoonye omwami ono bw'aba asobola okukomawo n'atuyamba nga bannayuganda nze mbeere ebibi n'effujjo mbeere omusaalaba olw'effujjo eryo eryamukolebwako bannayuganda abatono abatali bali abatalina mukisa gwa kamera ngende mwegayirire ku lw'abannayuganda abo abatalina mukisa gwa kamera aba asobola okubaako kyatugayidingamu oba okutuluŋŋamya oba okutuyamba mu mbeera yonna kuba tujja kufiirwa abantu bwe batyo olw'ebinankaninankani eno desperesi gye tufunye eyo lockdown eri yagwa wagabe awunga ne gundi kuno tugambe mbo toyina wadde n'ekyokulya kyova oyagala Brian White ani ate kaakati nze muganda wange ekyokulya ng'omuntu liri pazaawo Allah yansomusaawo mwebaza yanzijawo naye njagala kusakira bannayuganda bannange bayambibwe essebo tugere ku federation yazze guwa siyinza okulabikibwa nnyo wiiki ddala eyewedde eyo anti ndi PR wa si federation ndi PR wa association eyitibwa United Superstars so yensonga lwaki kamera zinzijjako nnyo kubanga nze alina okubyogerako ebya association eyo essebo Uma ndi member naye baloya baffe twatudde nabo nebatugamba tusobola kubeera mu association bbiri era nsuubira baloya babawandiikidde kuba olwedde ffe twali twanyigadda lefuti nga twasigazaayo ki manya naye nga ne programu ezigenda maaso n'ebitambula tetubimanyi so I think ketwatandise kino tetukyali eri Wuma bangi akasente ako kayamba abantu abangi esawa gye tulimu buli omu yakwetaasa so twasazeewo nga United Music Superstars Association akasente ako tukalekera abaawuma kuba bangi bali kulutinga n'abaana mu different regions kati abaana abo akasente ako kaba kabayamba nnyo okusinga okawaffe ba superstar so twakabaziridde ate katunyomesa tumaze emyaka 3 gavumenti omanyi gavumenti buli lwogiraga nti oli beega oba wenyomodde nnyo mu bbo oba olukinze cheap you know we are not cheap to that extent nti emyaka 3 gye tumaze nga tetukola tuli wase emitwalo 10 kuba kutujyogerera sente wako twasazeewo Wuma kasigaze ekagabire abaana bali abayimbi be yagenda ewandiika eyo ebugisu kabaka bayamba abaana mwakoze oluyimba kamugate mudda kugulu kudde eggulu watukola kyoluyimba kiro twakoze olutugamba ani yabiyimbi wawuliddeko oluyimba lw'aba superstar nga lulimu tetudda ggulu ffe tuyimbye ku covid abayimbye tetudda ggulu oba baani ate munnange siffe bwe tugendayo kibi onoonya kiki ekikwatisiza kamera kufuna sente sizonoonya tunoonya ku keki ya ggwanga kugirya ali eyo manyi kijja muluma oba kimuluma yeetuge yanoonya ki NRM yagala sente n'opposition naye enoonya sente okitegedde kibi lwaki ffe abayimbi buli lwe tubeera ku ekintu nga tunoonya ke tulya you feel so bad emitima gye bamenyeka bantu baffe lwaki ng'ate tuyina ne Ministry of Gender yeetutwala tuyina ne National Cultural Center yetutwala waliyo akantu kaffe kitu bulijjo tubadde